Inside Story Uganda, real source of political updates. Mugwanga ne mukadde waffe Tamale Mirundi era ngo tugende mukumula abadde mbadde nkuwa akatabo kange bwe yagende Nairobi yambako ku Moi nti ekyapa tekisobola teri muntu asobola kukwata mwana ono. Yes, n'ateeka byapa bye mumanyaga ekitegeze ebintu bibyenga and what you don't know mwete mumanyi kitaawo omumanyi Hagisega omumanyi mama omumanyi mama we bwenjogerako naye naye Hagisega wa yeeragalaga ati wano time ayina ekitongole kya gavumenti kyeyakulira ebintu naga nti mbawadde lwakuba mwawa muganda wange omulimu nti ani nti Mirundi era obwa bwino bwakuba mbu tuli bankima bukima nga tibukimanyi ti we close relatives muri mu kintu mwe mutyo nakalaba akabwino nga kaga enkima nga ne bakiteeka mu makati kuwandika chimbwa gwata manyina kumanya nga n'ekyo ekiri mu kibuga tosobola kibuulirizaako. This young man comes from a family of Bugundi naye kitaawe ne maama we tebeeraga even this one gwe mutunuulire abafaananye emyaka yono omwana ababadde lesente bonna zibaweddeko deri kiganga wali omulabeko ng'abikola Brian White yaggwawo olabe ono yabalemeredde bakola kisaawe Omugaiti ayafuwadde omanyi banka zawo tezikola bweziti era be bannanyinizo. When you read this wound kana katabo kasale nkubuulira ti economy esobola etya okubeera mu ggwanga nga banka muzisudde tekisoboka tesobola kuyimirira bazisuula. Where do you find banks collapsing one after another ng'ate kiri obvious nti in case of Gulindaland Bank bajiwa liquidator. This is what happens. Naye assets zayo ziriwa nazo bazibba tefe banka bajebbira benyini abemengo assets ne bazitwala ez'abantu kakati nosanga nti kuleni banka nababuulirirawo tebajjagisesema kuba bajiwa receiver si liquidator ne bakwata sente za sudiru ku account ne bazitwala mu banka endala oba box bajibyemu ennyama ate etuuka etya eringa ebifimu ebiri ekitegeeza kabugulu wuma ne kasuula banka ku ssimu jikali entunga kali sebo kaze n'okwesimbawo naye olunaku lumu kakazi gwe bali kukwata abaana bo bali bwe bakola baga awereddwa mu Uganda obutaddamu kukola mirimu nga banka zisudde one by one akakiko kabutu katonto mujja kutya omwana naye eggwanga lyetaaga kugolola ate nti nabagamba tibagenda ne beeregerako Jerry Rawlings yabaga nti muli babbi gavumenti genda gijjako ne bamukwata ne bamusiba mu kkomera yagiwambira mu kkomera ngali mu kkomera yagijjako ya coordinating n'akomawo ate nga mu Scottish si muzaalirano. Rawlings kitaawe maama we muki omanyi Uganda ina tribe emu almost tribe emu 90% of the Ghanaians belong to one tribe era nagenda Ghana ng'omusamise waayo yasooka okusaba ku mikolo bana baladiya bajja luvannyuma. Yes, kagolodini story wasa nti kakyaliyo naye katwala emmengo singa waliwo kawumbe okugula okumu bakutwala bannaganda bavunanyizibwa era nga balangiridde n'olunaku olw'okuwummula olwa constitution yaabwe. Anti kati bo baatambula balukuza baatambula recently bawangula opposition ekibiina kyawangula na 1% ne bakkiriza kalukagende mu maaso. Kati nkugamba nti ekonomi yaabwe bagitta banka ne bazitunda sente ne bazitunda kuba bo balowooza nti they can create ruling family ng'abalala bo bagenda bugenzi kuba bombwa si partnership mwinaalemu. Politics rotates around partnership, mutual interest and sharing. It cannot be a master and slave relationship. Na yeggwanga lino likyasobola okudda mu byenfuna ajaditereza buli muntu abeerako nekyakola baavumanga nze ekyokuva omukosina nekinkirabako teri atavumiddwa mu nsi baavuma Bukulu Kinyata nga bamukuba amaaso mamyufu bwe gati tiasula mu mwenge takwatangako yes what happened Ali Hassan Munye Tanzania nga bamulabanga musiru Ali Hassan Munye bali bamanyi Salimu Ahmad Salim ne Sokoyini
prime minister nga bebaliwo Sokoine n'afiira mu gundi ono n'agenda mu African Union bwe baleeta gundi baaseka busisi Hassan Mwinyi nibagati lero no kubaleeta Omuzanzibaali omusiraamu ku nsi y'Abakatuliki this woman tabafuze ate nga mu maka ye mukazi owokuna ayina bajja be basatu batambuza nabo ekintu nga musajja mukazi tabafuze bamwandaliitinga ono yonjoga nolowooza mbu poverty fenna twali baafu nabalabako nga mwambala engatto zaalumwa abakinyankole baga nti akakadde akakulabako tokajoga I saw you before you got privileged wealth. I can also marry the daughter of the ex-president. If the question is privilege, you cannot. Kakati nkugamba nti Mubarak bali bamuyita musiru. Mubarak gundi bwe yamunona kubanga gundi yali w'amaanyi nnyo NASA yaddira mu Hosni Mubaraka yaddira NASA mu digiri yaddira gundi NASA gundi bamuyita batya gwe batta mu parade era ye tebamutta Mubaraka tebamutta yali ne president we nga musiru bamuyita musiru naye omusajja wa Air Force omusajja yamala emyezi 6 nga alizisinza Abayisirayiri mu ddungu ly'e Sinai omusajja agenze why do you complain about Muhoozi nti avuma abantu akola ki why don't you talk about his achievements when he landed in Galamba n'akuba Koni at the moment he landed in Galamba Koni was silenced where is he the moment Muhoozi went to Congo Batafiire baaliyo baali batuleetedde Kisangani 2 batuleetedde ebyembaawo Museveni yabateerawo omulamuzi omuzungu okubawonya international community. Have we seen the Congolese complaining about plunder when Muhoozi was there? Era bwabukedde bwakubye abantu abetisa omwaka gono bataddeyo ani ono muhanga yeti buyinza muwandiika ko bugwagwa nti Congo bwe munaamuwandikawo ebibye ebyeyogerera byokka. Why we are not complaining when he went to Juba has been fighting in Somalia? Babikulya balungi mulimu nange bwe yajja n'alaba 5 billion mu office yange nafuuka mbwa obwabukedde ne bunkubako. Museveni yayise nnyina wa Mirundi amukebera omutwe kendi kukwata kulibya nekabusenga omwati yawu munne nfuse mulalu bali bagenda kebera gwe bali bagenda abayise omweki kitegeeza abamawulire bonna ku kyalo ne gye nafumbiza nawa kuba omulimo gwabwe kuona kati gyangu tusinkane muli futi omwatiremu munne mbalaga ebyobusiru byammwe bimukuba abantu bayise nnyina bamukebera omutwe Mirundi abakoledde with devotion and dedication emyaka 14 the longest. Do I become a madman? Kumango kutwala 5 billion nalwese yampita munzi mutwalire. Yegati mukuluta America mbuzi. Jose bwammo. Abasajja bano bakutunulira ngani bwe baba bakulaba. Kakati nkubulya nekugamba. Nti but a generation change. Yes. But you must accept. Nabagambye kumacha tiwaliwo embaga gyogenda mu bomukolo. Yes. Nolabanga abasigadde bonna bavubuka batono kandi mukyala wange tugende. Ekyo tukirekera abaana. Yes. Waliwo musajja wano musambi wa mpira bamuyitanga Obadiah Semakula musambi w'eggwanga yagoba abakadde ba Kirunda balatigo nga kabasala busazi bwe bati ne bagenda kabagoba ku mupiira abakadde kabagoba Obadiah Semakula kabasala nga bwe bati balatigo ba Kirunda ne kabagoba mu kisaawo ekiseera kituuka to hand over to a younger generation is unavoidable. But the problem we have in Uganda, up to today, all of the ministers want to come back. Do you not think they know his politics? How different are you from Obete? Obete yagamba mu 1998 n'agamba ndagewa. Nze kati muga ndagewa. Do I have a farm? Do I have a business? The only thing I can do is tebamanyi management. Nti obugagga bwonna bwe mukuŋŋaanyiza. If you had managerial skills, singati muli mu government, but consumables. Abaana babwe bali bweru. How do I survive emyaka 10 nga tanjoze?
tubonyebonye naye tetukyogete tetukkiriza kusakambinga nagamba abaana bange ne bagamba nti mujja kutuula naye omulenzi ono tajja kutujookako na mulundi nagumu tetukkiriza tujoge nedda never allow your enemy to celebrate victory over you kati ekyo ye problem gye bayina but Africanization is unavoidable nti twayina gundi twayina abamisani abazungu ate tewali kitegeeza a generation comes and goes kati generation y'abamukozi yeeriwo naye Museveni olowooza tekaali kakodyo okulemera mu buyinza banne bonna be baava mu nsiko bamale okukaddiwa basensebuke nga tewakyali alwanyisa omwana amuleete ng'alikiriya ate envubu ekola etya envubu bakugamba nti eddira ekyana kyayo n'ekikweka n'ekireeta ng'esobola okwerwanako bano baga tajja kwogera onoyokola manuvazi mu gavumenti n'ajoga ensi n'ajoga palamenti n'ajoga tayagala muhoozi ayogera ajja kwogera muhoozi ajja kwogera ajja kubalumba bafunye kye bafunyemu mu byobufuzi batugamba a political agreement has two principles. One, the conditions under which it was negotiated the change is null and void. Two, if it is implemented 40% of the agreement is ewedde mufunyemu abalwana mu nsiko mufunyemu ate abasaidi emu bamukyala mukwaya balina ki bagobambwa banadduli balina ki nti mumwalwana mwekka mwe bajjeno. Why are you going to kill it to this country? Were you liberators, mercenaries to bawe sente? Where did Ugandans sit to tell you to liberate us? Yes. Mwiche muba mukola muleete etteeka mu parliament nti abalwana bonna kubanga Museveni ekizibu kikiri kimu. When you read my book akatabo ke nawandika ku Muhoozi nabagamba nti abazungu bagezi abazungu bategeera bakaawonawo nti bangi nnyo mu Africa omuntu ayinza okubakozesa to fight kuba you remember second world war amawanga gaali teganneefuga ne babala babawa ssente empitirivu nnyo ne banywa omwenge ne batamiira embuuza ne zibaluma. Omuseveni yagudde n'amagato ge within a very short time baali baweddewo nga bafudde. But what is haunting Museveni nti abaagenda mu nsiko baali bato. The revolution took only 5 years. Who was for 30 came when he was 35. Bali bachali. Kibula balimeddewo. But by the time Mandela was released, bali batambo bali bagenda dda. Nga bakaddiye nnyo. This is the revolution. Era Mayombo naye bwe bamukolanga bwe bakuba Muhoozi. Mayombo nangere bankubana nze yan ye pankira kugwata sobola tukubaganye we are all bruised ate tewali kunsa sobola kundagira kitange ne bwakomawo ne mulaba nti Mirundi tukolakana n'omulenzi oyo sisobola siza kolakana muntu amunyawonyeza myaka 10 n'abonyaba yafa yema akasate kange nakakwata musaka Museveni akakwata abagagga banana abagano onako lumunjo gende we kubata wangulwangako kankubulire akasisi katenjovu kimanyi kajiyingira mukutu nekajisensebula babandi bonna naye nga nze muli mukutu bwendi akasisi kakutunga nokuba buli muntu kati ali ku Muhoozi 226 ogenda kuwagirani kubanga Muhoozi tagenda ku ate wulira 226 anti sinoba tonoba Museveni bwanampita nampa budget nja mukolera naye sikola bino bya mulimo bwana batakuwadde budget sijja kukola nga nsulira nga ngende ewange ngantu ojja kusigala okuba mu sisobola kukkiriza kukola n'abantu bano bwe batujoga bwe batyo tekati gundi ze baawera pologulamu zange kati bazaagala kati mwafu nnyo mumuyite temukirowoozaayo oba ofofwe temukirowoozaayo nti muyinza okunkozesa okuba Muhoozi. Anybody who thinks about this is joking. Omulenzi ajoze family yange nga mulaba kati kimuyita mu ngalo ate muyambe. How can I help a hunger man? Nga naye ogumukutte naye toyina muntu mulala gw'osuubira ayinza kukulembera ggwanga lino ng'ojja aliwa anti nze ndi realistic. Yes, oyogera mazima njogera mazima nkitegeera. Nobert Mao ono agamba nti naye anti Nobert Mao ekizibu kyalina mukopi nti Nobert Mao yalifunyeyo akapapula k'amawulire ka munnansi kasitizeri n'akazaawo kuba Museveni naye amuwadde to float. Oyo Tadongo singa takkiriza kubeera mu bulenge gwono ono amujooga ono Tadongo naye ayina chance
Secretary General yali badi mpaka siwono Karubamba yo hotel wajija wali webamba Karubamba kaina hotel kaje wajo sente wazija nimba utawulika mawulire anti bamuteka ko boycott mawulire tayogerwako anti mukodo anti yewekolera olulwo why have I managed it mukbene tumwiba zinimba kubane bazija ko program baba batiri correct I have the media. I'm the most for that person in Uganda. Media wajikwata bose. Najikwata tasobola kuneri kwamba atunembera mugumunyo ewange tobyogererayo. Ne muhozi ta. Ewange tuyiza. Muhozi tagenda ku media. Ni wacha ali popular. Atampaka ku state bali bamuyambe. Nabagamba ntukirita there is no army strong enough to stop an idea whose time has come. Revolutionary politics watu gamba. If you don't want a revolution to occur, don't allow it to occur. Because a revolution is like a pregnancy. It must complete its cycle. The moment you get a contemplative card, yes. Olabanze ankuba nagenda mu quietly. Naye yali ayogeddeko yayita mbadde disciples. Najja kupolokola amazange zonna kubanga omukanada agambye nti muwesen. This man must go. Tukalisa kubanga yajina mu shares. Yeta njogerako naye akala kata nagenda najoga katukozi yaya contemporary card muhozi be bamuyambe they fail to ignore him tebamu ignoring tebamu ignoring ona ineshi muja tebamu ignoring if you bend yourself to scratch a toy, the jigger has defeated you. You have recognized a jigger. Ntivuza zinumi. Zinkutte. Tuchita contemplative card ignore. Omukyala kasata ndiko kugamba. Nze nno munange yange mere bakyagirya bali ya wajeni. Oliyo muliko Eroba wajeni. Kati jeni abadde ebweru omuyingiziza ne mu nnyumba. A woman tomu entertaining atomwogera nako. As far as I'm concerned, that one does not exist. Ulabenga mysticolo. Mysticolo. Kakati onu umwana nti bagamba Museveni nti Museveni is a womonga talina mwana mu maje ati saba abanne he brought him. Namutekawo. Who incited Museveni? Naye agenda ku front line nakube. Bamwogerako musajja mulwanyi w'amaanyi. Yalwana luddawa. Babuuze bakola testimony all dangerous places. Ye yatekawo commando unit, ye yatekawo ba paratroopers, ye yatekawo tank unit atamanyo zivuga puti ni yenyini mweyo skill ya military bonna bamukiza mu skill ya military ngamini bwe yajja front line no yono yaduka budde sikufe ye was sent aliwoza mbwa abagagga be bafuga eggwanga Bill Gates singa si yafuga America Parliament mukulu Tamale olabe kyali kyegase eggwanga let it go on self destruction mission. Ate kakati nkubuulire ti president bwabisuula mu kasero nti ezo ntalo zammwe kakati ate oyo tayibwa afudde ate aliddamu minisita gikuba kyaddamu kukwatako kubanga they didn't know nti why is it necessary to write to the president what constitutes a censure motion can Museveni allow if he allows it lwaki baminisita tebajja kumuggwako kubanga somebody will power money in it bwe bakola nti namuganza bo bayina politics wabwe owembwa bafunayo munabo mune bamusuula ko mulambo gwembwa bone baddu kane sente n'obujozi bwabwe kati bagala kusacrifice ngayo public ekulinge ng'omubbi bwabanga adduka n'asuula sente nabone bwe bakola nti bwe bate tukiyita preemptive kasaba tegeera ndi mu mulandi ministry mulimu ekintu mukobe namuganza kakati namuganza bwaba bayinako obujulizi gwe bakutte tujibwako obujulizi tikati ono omwana gundi oyo omwana si papa ne bwaba yabba sente meka bo polisi kati ezenanga zeyalagaza ezo gwe koti ebate kyakuyinako ki credibility tize preempt you bakitegeera nti passport za Uganda baziguza abachina bali bagenda to investigate kuba bwe kibatamanyi Museveni alina security department ye enonyeza ku bintu ebyo in fact for me buli kyenjogera ku TV ekitera wakakiiko ne ku radio but when they investigate them babisanga nga bituufu buli byoyogera kakati yes
babigenda ne babyekenya 99% bituufu nti poliisi mwe muzeekubira mugambe nti abayekera baganye muhoozi poliisi baziruma nebazikuba nti baveterans bayike mu kibuga bekalakase baganye muhoozi ekitegezo tafiti kyayagala kyali nti bakyabalya ssente kakati genda obabuulirizeeko andizasi Museveni waliwo omusajja yakola munne ekibi nga wamaanyi naye nga tayinza mumusonyiwa kati babba ettaka lyekasi Museveni yalagira ono bwe yakola ekibi abuulize ettaka ate yasulawo kakati mufonzi kagende kabuuliza ani alya ssente z'abaveterans. You take the battle to somebody's door. Politics bwe tumukola you take the battle. Olaba muhweza ayogera muhwezi yenga asirisi yamanyi mugezi amanyi abalwanagana gwalabyeko okyola ng'agenza okuziika owa poliisi gwe basi mulabanga wali omulabyeko okyola ng'agenza ku poliisi ogirambula nti bagikubye bagikuba tabamanyi kati ayogere ki awayirize nga kasigazi kati ekitegeeza nti nebiri ebigenda mu maaso mu ggwanga bakulu bo baba babimanyi ne basirika teri muntu gwe batalwanyisangako nkugaye nti Mubaraka baali bamuyita musiru nti Sadaati yalonda omusiru nga vice president era gundi oyo Mubaraka yagaana okulonda vice president afuze gwanga yagamba bwe bannonda mwaga Sadaati yalonda musiru kati nze mumwe siraba musiru mwena muli bagezi he don't have a vice president yes mwe oyo gwolaba naye bamutulugunya mwe yava wano mu OAU bwe yaddayo waabwe ne bamugamba nti atutte ebyokulwanyisa bya Amini awambe gavumenti ya Kenya. His house was searched. Minister of Vice President and Minister of Internal Affairs. Humiliated. Waliwo omusajja bamuyita Gisunguli yamuggyako mukazi we namugati gwe mukikuyu gwe mukalenjini gwe mulunzi w'ente nawe wasa omukazi omukikuyu namumuggyako namubulamu n'ekizimbe mu Nairobi bakiyita Lilian Towers. Humiliated Moi nasirika Moi yagende yalina omusajja nga bw'aba agenda ewaabwe mu Rift Valley Provincial Commissioner yamukubako oluyi yamukubako oluyi nga yise ku road block Vice President Minister of Internal Affairs nga ne bendera kweri yamugoba mawumawu ntoyimiridde ku road block. When Moi took power omusajja yaddukira Tanzania namuga sigwe wankubanga komawo naye yamutta teri akusonyi tekine ensonga titina ensonga mu Baganda kine ensonga mu Kabere endala kine ensonga nenkuteera nenkugula nenkulyeko nenkugula ebyo byammwe naye mu Kabere endala mujja basanga mu obuzibu ebyatekine ensonga. All of these people you have humiliated nemubajoga nemukola evidoli they are waiting for you okuliva enjinga zibali manyi nti biwedde aya gwe tolaba ababbi abajja ne bakutta ne batatwala kintu babaagala ki nti bakada gaabo basanyufu nti former speaker n'omufuula minister naye nga gumukubye bawa Nankabirwa 5 billion tutako kadaga beya nako nzi nimbakote tugende mukuba Nankabirwa entebe mu mutwe nzi sibisobola nti kadaga mukazi mu anti nzi sibisobola nyizo kuba Nankabirwa entebe mu mutwe tumpita don't give me a job. Don't give me a job kuba tujja kutingana. Tulaba kati abantu batandise okwejjusa nti singa speaker twalekawo kadaga nga bali ba parliament egenda bubi kakati oyo Moi agende wani nga ne baleta change the constitutional group. The vice president should not become automatically president for 90 days. Ne baleta constitution ne baleta change the constitution nga bakikoyite bagala Moi afuge bagala bamukuba ebbali. Kakati ekyayamba Moi nti Charles Njonjo yali attorney general nga tayagala kiba kyafuge kuba abakikuyu baawukana ab'Enyeri n'ab'Ekiyambu w'Enyeri ato Njonjo naga is treasonable. This is what we need. If the president has said he is not going to anoint anybody and anybody who wants to succeed him must float his ideas, then the president must give a directive. Anybody who engages in succession politics, amugobe mu cabinet. Butofira abagobemu. Aba bayingira. They will be order. Kubanga ono yuya abawayi abapika nakola abamawulire n'abapika nakola baani kubanga yeetala bwe yekukumi kubanga nzi yanjoga naye nga kuba
abaziba bakuga nti okatera mandwa nti njinyeseza akayo kali bakalijo okuba emandwa gwe emandwa ekikuba nojinyesa mu mpale bwe sikuka kutako gisobola yali ankuba yali amanyi ndi mandwa oyinza muntu kiko mwali mu myaka 10 n'abalemerako nganjirira nganze wanja wulo yes na vasiga nakola na myaka 10 neji nentegera obujozi bwabwe buva nti oyina kuba mulwadde nga bamanyi tuyina sente oyina okuba nga oyina looni mu banka nobafukamirira oyina okuba ate gwasanga batoyina looni sijina taxi zo nga wezi oyina okuba nga wakomitinga trustees ze bakwatirako kasebyo bato biyina tebakusobola amani wali bakufunira and I'm an intelligent man ate nenjogera ebiriyo ndikakati mutunulie Christmas kulwejja kukyalika accident je mwagana nti Masaka Africa salamu zikyaliyo bali bajja mu bantu organize kasitenda ku enkulu zaggwa mukyabirabayo tebiriyo abakazi abaali bafanga bazaala bali batusema 20 a week are they still there nabakubira organic case abantu bakkiriza nimbaga Professor Kanyerezi yandekera list nimbaga badokita bamwe 63 surgeons bali baba wabira mu kooti naye amawulire tegabyogerako obufudembe bwe bawa sente. Why do you talk about Muhoozi's tweets when you don't talk about the people who are involved in organ? When Muhoozi talks, who loses life? Naye Muhoozi alina okwogera nga akyali mu magye. Let me tell you. Privileges zibeerawo. Don't think that Muhoozi is only general. Nye first son. Bwe baba batusomesa ebyobufuzi batugamba. Never engage in any battle with members of the first family. Why? They see the president informally, you see him formally, except in Gabari divided in Gakati. You can side with one group. They must be a chickadee. And one of the reasons why he will be fueling a rebellion in family. On Muwalawi, as well as Muwalawi. Naye nange siyinza kukkiriza kunjooga. Naye Muhoozi amulabira wonna wayagadde. Alina appointment. Yes. Museveni yalagidde Muhoozi pisto bazimujjengako. Zityo. You see, ono yabalimba. Ono ajja batomeza. Bw'otafiira batomezezza. Ajja Kigongo yasirika. Pisto bazimujjeko ng'agenda omulaba. Embu ng'agenda omulaba. Gendo munne bamujjako batya pisto. Ajerekere ggwe. Ono yabali ono nya bye bw'otafiira ekigo. Bali kuhiya se. Ask me. I'm informed. They can analyze things. Saleh might be having problems, not because Tamwagala, but Saleh Avamu Majati 47. How old is this man? Go Vamu Majetu Inayani. Kubanga Wake and Timubera, Nibono Soma Majeko, Namu America war, but generals come from particular families. Sanai Kubanga Yagala Mutani Wawa, Berega Chari Muchi. He knows the importance of the military. To when you are outside the military, there are things you cannot do. Kakati bano bola babe bakuziza ba jeno, bakuziza ba bwerere. Jeno bwaba yingira baraki sibakola woka parade, ne bafuwa gundi. Kati gwali retired olirinya yoddi. Ekitegeeza tulina kyotutte. Bakyaleka yo n'omwana. Agirenga akyali. Salaizo kubanga ye position ye. Naye nga tamunyinako bitterness. Naye nga yagamba gobo ova mu magye. Tusigaza yani. Who else has reached this level? President ngasinze kuwa bengulu eyo ebitibwa. Bengulu eyo tebadde mu ne batukwata. Mu byobufuzi balina kye bayita a neutral tribe. There are times waliwo kyolowooza nti neutral tribe naye era nabo bakulyawo a neutral tribe nti mwe bagenda musuula mu 83 yalowooza nti abakamba be baali basinga mu magye tebe bamuwambe ate abaali bamuwambe ng'ate bajaliwo ba air force ate kamanda wa air force Major General Kariukinga mu Kikuyu. What Moi did, he feared the Kenyan tribes. Okay. Because he failed to find out when he Nareta Abasomali. Major General Muhammad Muhammad. 40% of the Kenyan army became Somalis. Washimano is Somali.
akulya parliament mu Somalia akulya police mu Somalia naye omenye problem gyalete Kenya batandika okulwanira Kenya nga batega bomu anti nafu butuli kale omulungi omulabi wa buli muntu akola strategy nga ono bwe yankuba nalowooza ndi mwangu bwankuba njagenda mufukami tuli mu mwaka gwa 10 ate tukiyita resistance costs. I have the resistance cost to fight for another 10 years. Ogwaffe bali kusalira mu ggulu omusango ogwange naye antulugunyiza emyaka 10 yange bali kusalira mu ggulu n'abewaffe mu nsozi.